Olunaku lwabadde lwaggulo nakoledde akatambi ku bya Gen Kayihura ne mwami Museveni. Kakati bwe twongedde okubeera nga tubisima, laba bwe tuzuula ebipya ng'okuwummuzibwa kwa Gen Edward Kayihura bwe kwasibuka e Rwanda era nga waaliwo ensisinkano mu ggwanga erya Rwanda okubeera ng'ono asobola okubeera ng'awummula. Kakati ojja kwebuuza nti bikwatagana bitya okubeera ng'omukulu mu magye g'eggwanga Uganda ate okuwummuzibwa Dillu eno ate yeekuusaako eggwanga erya Rwanda. Kakati politics bwatyo bwatambula tosobola kubeera ng'obitegeera naye nze zize nkusigira ekifaananyi osobola okubeera ng'okitegeera nti kisobokera ddala ampuliriza. Nze kkolera amawulire mangi wano ng'amawulire ago ebiseera ebimu geekuusa ku ggwanga erya Uganda ne geekuusa ne ku ggwanga erya Rwanda, ng'abakulembeze aba Uganda n'ab'e Rwanda oluusi bajja ne bakwatagana mu mbeera emu oba endala mu nsonga ez'enjawulo. Kakati na kino bwe kiri njagala nnyo okimanye nti Gen Edward Kayihura ono omusajja y'omu ku baalwana era ye RO/00513 oyo ye Gen Edward Kayihura ye namba ye ey'amagye. Jjukira nti ono aweereza ebbanga ddene mu gavumenti ya Uganda era ng'asaavinganga omusajja omusirikale kuba asooka kusaavinganga wa UPDF oluvannyuma n'aggyibwa mu UPDF laba bwaleetebwa mu poliisi ate n'abeera nga yakulira poliisi, kubanga waliwo ebibuuzo nti ate omuntu akulira poliisi ate abeera atya Gen mu magye. Kakati mukwano gwange ampuliza ebya wano byatabuka. Abasajja bangi nnyo n'abakazi boolaba nga bambadde yunifoomu ya poliisi naye nga mukwano gwange ampuliriza ba UPDF abawedde emirimu era y'ensonga lwaki tubeera tubalabula okubeera nga mwegendeza abantu bano nti abasajja abo bangi nnyo abali omwo n'abakazi abaweereza nga abapoliisi, so mubeegendereze. Kakati mukwano gwange bigambo bibino nze Eke Master n'obombi kusaba video no soko jimpere like oba kye tuyita ekigalo ng'enkola yaffe bweri buli mwana Uganda asobola okubeera nga agifuna olwoboji wadde mileage era omupya naawe subscribinge ku mukutu gwaffe tubeere nga waka gutteekayo okonye kade nga takusuba nga tutambula ffena. Nze maze okubeera nga nteekako galubindi n'okubira tooki mu nsonga eno naye tugijje mu ddiiro ate twambalagane bukanzu obuleesu buwenjuka n'ensonga endala kubanga ku mmeeza tulinawo ensonga endala nnyingi nnyo ez'okubeera nga tuttaanya. Kati wulira Gen Edward Kayihura mwami Museveni ono nga ye mukulembeze w'eggwanga Uganda aliko essaawa zino yamaze dde okubeera nga akkiriza nti ono awummule era nakuwadde eggulo lisiti y'abajenerali abalala bagenda okubeera nga awummula nabo mukwano gwange ampuliza era ng'ono kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omwezi guno gwe tulimu ogw'omunaana ogujja gunaagenda okubeera nga guggwako oba omwezi ogw'omunaana gwe tugendamu gunaagenda okubeera nga guggwako ng'ono afuuse civilian oba omuntu wa bulijjo awedde emirimu. Wabula nga bino byonna sinaba kubeera nga tugendayo njagala nnyo omanye ndi mwami Kayihura yamala ebbanga ddene ng'ono aweereza mu poliisi era nga ye ssenkaggale wa poliisi ey'ensi Uganda. Wabula nga amawulire galaga nti omwami ono ate muganda we naye ye yali ssenkaggale owa poliisi mu ggwanga erya Rwanda. Kakati abadde abuuza nti okuwummula kwa Gen Edward Kayihura ate kukwatagana kutya n'ensi ey'e Rwanda nti ate Dillu ebeera etya ng'erimu ab'e Rwanda. Kati buuno ntandise okubeera nga nkusumululira okitegeere. Amawulire gaali galaga nti e Rwanda eyo akulira poliisi yali ayina olunyarwanda oba tuluyite lunyarwanda oba tuluyite Luganda oba tuluyite Lukiga, yali ayina Oluganda kale katuluyite olunyarwanda oba Oluganda kale ku mukulu ono Edward Kayihura ng'amuyinako bw'amuyita. Kakati era kigambibwa nti ono emisango mingi gye yazza ng'akyali mu bukulembeze oba okubeera nga omukulu wa poliisi mu nsi Uganda era nga muno okujjukizaako akatono mwalimu okubeera ng'ono yalwanyisanga abanyarwanda abaali banga bazze mu nsi Uganda okubeera nga beetaasa n'okubeera nga beetagguluza ku bukulembeze obw'e Rwanda kubanga bano baali bagamba nti obulamu bwabwe bwali nga mu matigga bwe bato ne basimattuka ne batolontoka ne badduka e Rwanda ne bayingira ensi ya Uganda. Kakati kigamba nti ono yakolanga Dillu nabali abeeri nga buli agambibwa okuba nti asaze booda z'e Uganda okutaasa obulamu bwe mbungu omukulu ono Gen Kayihura ate yamukwata kifuba n'amugamba olina okuddayo era kigamba nti bantu bangi be yakwata ku nkoona ng'abatikka kifuba n'abatekako n'abawerekera mpaka mu nsi ya Rwanda n'abakulembeze n'abakwasa abakulembeze
mu ggwanga erya Rwanda. Kakati emisango gino gyonna gikyali mu kkooti kubanga era gyamuviirako dda ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko. Ono gendo kakananga bamukutte bamutadde mu kkomera wano ng'agenze mu kkooti masho oba ekkooti ey'amagye n'abeera nga awera ennemba n'emisango egyo era nga kuliko n'emisango emirala egy'okulemererwa okukuuma ebyokulwanyisa n'atuuka n'okubiwa abantu bannamba lujega abatasaanidde kubeera nga babikwata. Mujjukira Abdul Kitatta owa bodaboda 2010 eyakooza abantu akajiri ng'alowooza yenna nnyini nsi ne tufundikira nga tumulaba mu kkooti y'amagye ng'akabatwawa ng'entulege ng'asiita n'ebigere ne bibeera nga alojja nga bwali omulwadde ennyo bwajula okufa nga yeerabidde nti naye yalinga akooza abantu akajiri. Era okuva olwo Gen Kayihura bwe yavaako ku bukulembeze bwa poliisi ono Abdul Kitatta amampaati gaamuggwa kati ageegoloza omukadde ng'anaawanvwa era katumulabako lumu na lumu ng'ali yayambadde obusaati obwa kyenvu akangaza naye nga byakangaza tebikyawera. Ono yakogga n'ava ku sayizi gye yaliko ey'empologoma n'atukira ddala ku sayizi ey'akamyu. Kakati mukwano gwange mpuliriza Gen Kayihura emisango egyo gyamuviirako n'okubeera ng'ateekebwako nnatti amawanga aga Bulaaya, amawanga nga Amerika, Bungereza n'ensi endala bwe zitambulira awamu. Ono nga talina mulimu na gumu gw'ayinza kubeera ng'akolera eyo ate nga ffenna tukimanyi nti ono yali alina Dillu ensava naddala mu mawanga nga Turkey, amawanga nga Bungereza okutwalayo ennyama, okutwalayo amatooke n'okutwalayo ebintu ebirala ebyamaguzi ng'ono amaze okubeera ng'afunayo obutale. Naye ampuliriza bino byonna abasajja baabisazaamu ne baga nti nedda kikafuuwe omuntu alinyiridde eddembe ly'abantu ng'ate mu UN twasayininga dda ne tuga nti ekintu ekyo tekikkirizibwa. Omuntu ng'adduse mu nsi yonna n'agenda mu ggwanga eddala n'akunnyonnyola nti munaye eri ngenda kufa obulamu bwange buli mu matigga, tokkirizibwa kumutikka muzzaayo kifuba kumudipootinga kubanga ogwo omusango gwa naggomola era oba omenya etteeka. Kakati nno kigamba nti omukulu Kayihura Gen Edward ono bino bye yakolanga era nga be baana baliwo era kigamba nti ono yasisinkananga ne munne oli gwe nkugambye akulira poliisi ey'e Rwanda mbu ne basisinkana ekisolo eyo ne babaako Dillu ze bakutula ne bateesa bye bateesa olwo buli omu n'abuuka nadda ewuwe. Kakati ate era tujjukira nti omukulu amaitwa nga Gen Kagame ono gye buvuddeko yasisinkana Edward Kayihura munnange n'abeera ng'asaba mwami Museveni okubeera ng'asonyiwa ono n'okubeera ng'amuyita adde munnange amusembeze ku mmeeza mbu kubanga ono wadde nga yasobyanga omuntu naye bye yakolera eggwanga lye byali bingi oba oli awo ebirungi wadde nga n'ebibi bibaawo kubanga buli olaba ekibi ate n'ekirungi kibeera ku mabbali awo katono nnyo nga kikulaba era buli olaba ekirungi n'ekibi kibeerawo. Kakati nno Kayihura n'asaba mwami Museveni ngono ye kitaawe pulezidenti wa Uganda asonyiwe Gen Edward Kayihura oba oli awo mu mbeera ey'okumusonyiwa. Kakati kwe kusalawo ono n'agandi kankumuza ove mu magye naye ng'okusinziira ku Brigadier Gen Felix Kulaije ono nga ye musajja omwogezi w'amagye ag'oku ntikko ag'ensi Uganda avuddeyo n'akikakasa n'akinoganya naga nti emisango egivunaanibwa Gen Edward Kayihura tegigenda kubeera nga givaawo gigenda kusigala nga gigenda mu maaso mbu mpaka omukulembeze ow'ensi Uganda mwami Museveni lw'anaasalawo oba n'ekkooti ey'amagye ne baga nti emisango gimuggiddwako oba akyagirina asalirwe avunaanibwe kino. Naye azipa naawo okusinziira ku Brigadier Gen Felix Kulaije nga ye mwogezi wa UPDF ow'oku ntikko agamba nti bo kye bamanyi kiri kimu nti mwami Kayihura alina emisango gy'awera ennemba nagyo oba oli awo. Era njagala nnyo mujjukire ekittabakyala ekyakyaka ennyo mu disitulikiti ey'e Wakiso mu bitundu ebya Nansana eyo okuttanga abakazi ne bamala ne babakwata ne babafumita ebiti mu magulu ne mu bukyala baabwe. Mujjukira embeera eyo yaliwo ebiseera ebyo Gen Edward Kayihura ye yali akulira poliisi y'eggwanga Uganda era munnange emisango gyonna egyaddizibwa ku bantu abo abaafa omukulu ono yali akulira poliisi ebiseera ebyo muzeeyo n'aliko yatanaba kubeera nga ajja era mwami Edward Kayihura bwe yawummuzibwa ebintu ebyo byakomaawo. Kati mujjukira ne Felix Kaweesi mu kuttibwa kwe era ebiseera ebyo omukulu ono yali akulira poliisi. Mujjukira Muhammad Kirumira bwe yakaabanga ennyo n'alwana n'ayaayaana ne bamujja wano ne bamuzza eri ne bamusindika okusoma. Omukulu ono Gen Edward Kayihura yali akulira poliisi ey'ensi Uganda. Kakati bino byonna byavaawo munnanga mpuliriza ono basazeewo bamuwummuza amagye katulinde ekinadda kutujja kubeera nga tukikuwa naye enkunyunyire nti Dillu eno ebaddemu okwekuusa ku ggwanga erya Rwanda okuwummula kwono okuva mu magye aga Uganda. Nze Eke Master n'obwombi fukusa video gimpere ekigalo mukwano gwange mpuliriza nze mmaze ogwange kakati ogwo gwakuteekako kigalo osobola okubeera nga video eno giwa mileage
buli munnayuganda abeere ng'agifuna ompyo subscribing okonene kadde wakaleme kubeera ng'akuyitako. I sign out for now. Mukama Katonda akunkumire. Bye bye, akuwe birungi.